Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Kati namutwala obugoloobi namugulira kiro y'embizzi. Naye namugamba gwe katolidde mama zikuse maze okulya eyange. Yangulidde gwe. Kamya atwala okero ebugoloobi namugulira embizzi. Yete yalya. Namugulira yete yalyako. Kati okero teyaddamu okutegeera. Yaddamu okutegeera ng'ali nsambya mu ddwaliro. Namutwala ku hotela namugula ekikopo kya kaawa. Omugenzi yafanga agamba okuva bwe yanywa ekikopo kya kaawa ekyo tiyadda kuba na bulamu. Ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwokuna omwaka 2022 Media Choice Television twagoberera ntubatuusaako ekitundu ekyasooka. Abasikawutu b'eggwanga Uganda lwe baali beekaayanako nti ebimu ku bitundu byabwe b'ettaka lyabwe lye balina okukolerako emikolo ssaako ne training zaabwe eri ekaazi ekiwezaako ekaazi ezisukka mu 2 lyali libaguliddwako era nga tebakyakkirizibwa kulinnyayo kigere nga likuumibwa magye omusajja ayitibwa eyaliko MP Mubaraka Munyagwa Sserunga Mugaati gwa Bata era nga kiteeberezebwa nti ono yali bagulako $5 billion. Gamba munnagambe munne nti mujje muwulire eggwanga lye mubeeramu nga mwebasa ebikolebwamu. Abasikawutu batandise okwogera obwama n'okutya mu kitundu ekyokubiri tubaleetedde okutya kw'abasikawutu n'okunoonyereza kwe batuwadde oluvannyuma lw'abakulembeze baabwe okuva ku w'okuntikko okutandika okuttibwa nga bwe tugenza okukolera puroguramu nga treasurer yafa National Executive Secretary yasembyeyo okufa Okero Richard Okero ekibaleetedde okutandika okuteebereza nti mafiya omunene atandise obeeriminatinga ebigambo bitambula mu basikawutu era ng'abatono boogezaako babuuza ku nsonga bakugamba tuleke baaba totta bulamu bwaffe obulamu tukyabwagala. Olunaku olwaleero puroguramu gye tubakoledde yekwatagana ku kitundu ekyokubiri ekyokunoonyereza kiki ekitta abakulembeze b'abasikawutu. Njagala okubategeezaako nti mu bukulembeze bw'abasikawutu ku ntikko kuliko General Yoweri Kaguta Museveni, addako waliwo omukungu ayitibwa General Katumba Wamala, addako Dr. Magi Kigozi nga mumanyi ebyagwa ku General Katumba Wamala abasikawutu bye bateebereza nti biri seriously connected ku nsonga za mafia abamazeeko emirembe. Oluvannyuma lw'okufa lwa National Executive Commissioner Okero Richard Okero abasikawutu b'ekyayi ne batandika okutuwa bwino nti waliwo omusajja omugundiivu mafia eyajja nga buli omu ayogera saawe n'ayogera bwama nti omusajja ono yeeyita mutemu assassin ow'ekika ekya waggulu ng'ayogerako gwatta. Omusajja ayogerwako yali musomesa yasomesaako ku Makerere College yavaayo headmistress mufu n'asomesa ku Old Kampala Secondary School yavaayo HM mufu yajoyininga abasikawutu omwaka 2000 wakati wa 2013-2014 era ng'oluvannyuma lw'okujajoyininga abasikawutu yabagamba nti ye musirikale wa UPDF captain. Abasikawutu munnange bagenda okunoonyereza ku namba ye ey'amagye ey'obwa kapiteeni nga kapiteeni gwayogerako nti ali magye si yeye naye nga ne kapiteeni ono gwayogerako mufu. Ikyewuunyisa nti ne kapiteeni gwe yali yeesibye ku namba ye gye yali yeeyita okunoonyereza mu database kwe bakola abasikawutu bakizuula nti ne namba gye yali yeesibako ey'omuntu ono naye yali mufu. Yali yeeyita kapiteeni Kamya at that time. Naye bwe tumubuuza namba ya force number oba obeera mu magye obeera ne kyebeta force number. Yatuwa namba nga ya mufu olwo tugiyingiza mu database jjukira ndi yawazi. Olunaku olwaleero emboozi gye tukuleetedde kwe kunoonyereza mu kitundu ekyokubiri kiki ekitta abakulembeze b'abasikawutu. Lwaki ebintu byabwe bibanyagibwako nga bwe twogerera saawa eno bali mu kuteekateeka ettaka eppya eryabaweereddwa Church of Uganda mu mukono eno ng'ekaazi bagenda basengukayo olw'entalo eziriyo ng'era saawa eno abasikawutu tebamanyi na kyapa kya ttaka lyabwe ani akirina.
mu mwaka ogwa 2015 waliwo olukuŋŋaana lw'abasikawuti oluyitibwa International Scouts Jamboree omwali omukulu Richard Okero mwe yayogerera mu kazindaalo nga tagenderedde nti ekyapa ky'abasikawuti ekyekaaze akirina ewaka ebyamutuukako ogenda birindira mu puroguramu eno abasajja abatujju bamulumba ebamulumbe waka ne bamukuba emigga egyamuyisa obubi ne bamubako ekyapa Katonda yamusaasira busaasizi nti ekyapa kye baatwala kyali kya Richard Okero tekyali ky'abasikawutu just kwogera kigambo kimu nti ekyapa yali akirina ewaka. Mu Jamboree mu meetings Okero ezimu yayogerako n'agamba nti ekyapa kya Buganda Road yakirina ewaka kati n'azindibwa abaguzigu. Nebamubi nnyo era yagenda okufaali na enkovu amannyo temuli agamu. Kati oba omukuba kakati kyewuunyisa mafiya ono y'omu kiteeberezebwa nti ayagala ekifo ekisingawo obukulu Richard Okero kye yabaddemu era ng'abasikawuti oluvannyuma lw'okuziika Richard Okero asembayo buli gwe bagamba nti adde mu kifo ekyo akitya olw'omuntu ono eyeeyogerako nti ali very much connected ku nnyumba enkulu esinga era nga yagamba mbu ye yakulira okusinziira ku bujulizi obutuweerwa abasikawuti wano mbu ye yakulira security ya first family. Ensonga nnyingi nnyo z'ogenda okuwulira wakati w'omutujju ono ayingidde mu basikawutu wansi w'okwekisecutinga oba okuteeka mu enkola z'abamafiya abali mu kubba ebintu by'abasikawutu byonna. Kiteeberezebwa nti omwami ono yatwala Richard Okero mu kifo ekimu mu Kampala n'amugulira ennyama y'embizzi ng'erimu obutwa, yamugulira kiro y'embizzi ng'erimu obutwa era Richard Okero watuuse okufa abadde ekyamusa okusinziira ku postmortem ekiyitibwa ensigo kidney failure ye yamusse naye Richard Okero nga tannaba kufa ayina abasikawutu be yabuulirako ku kyekimusse olunaku olwo baamuwa obutwa n'atafa. Kigambibwa nti yali amuwa obutwa te yasooka ewaka okumukima n'amutambuza n'amutwalako mu barakisi y'e Makindi aweebwa obujjanjabi bwe bwataaliyo n'amutwalako simanya n'amusitula n'amutwala mu barakisi y'ekireke ya Wembule eyo nayo bw'ataafa olunaaluwona Richard Okero teyamanya nti yamuli ku lusegere y'omuntu akolera bamafiya ono nga ampa obujulizi buno aŋŋamba nti kiteeberezebwa nti asasiri omutendeke y'ensonga lwaki abakulembeze b'abasikawutu bafa. Lindi lunaku olwaleero bingi nnyo ebyogeddwa abasikawutu nga bawa obujulizi ku biki ebibagwako na ssaawa eno engeri ki biki ebiriwo. Omusajja ono ayogerwako ateeberezebwa nti ayina kiriiki nnene nnyo ganga nnene nnyo gy'akolera era nga President Museveni olunaku lwe yakwata n'abawa baasi yakwata abasikawutu n'abagulira baasi empya. Omusajja y'omu yagibbamu yingini n'agitunda n'abateeramu kiyingini ekikadde bwe bamwogerako n'agulayo kiyingini ekipya naye nga kiri under capacity bali bagivuga balina gye bagenda ku mikolo yingini baasi neefa. Kyebateebereza nti kirabika yali alina abantu abangi nnyo mu basikawutu be yali agenderedde okuba ekigo bonna bafe. Bujulizi bwa kukuna lunaku olwaleero bwe tugenda okutuusako essaawa 3:45. Kakati Richard Okero bw'ataafa mafiya n'amukwata n'abako hoteri engundivu gy'amutwala n'amugulira ekikopo kya kaawa era okuva lwe yamugulira ekikopo kya kaawa embeera teyaddamu kubeera yeemu. Richard Okero buli mwezi abadde alina okukyusibwa omusaayi nga tegusobola kukola ensigo nga tezikyasobola kukola ng'alina okugenda afuna obujjanjabi obw'ekika ekyawaggulu obwa buli mwezi. Kakati waafiiridde nga y'omu kubateeka omukono ku bantu abaali batunda ettaka abasikawutu kye bateebereza nti kino kyamukakibwa olw'ensonga y'obulamu obwali muteereddwamu n'okutiisatiisa. Abasikawutu ennaku zino ayogerako yeekweka nga n'abamu bagenda dda mu buwaŋŋanguse. Kyewuunyisa nti ensonga zino zonna ezoogerwa azoogera okuva olunaku abasikawutu lwe batandika okumwogerako yatandika okubatiisatiisa nti ye w'amagye ye wa ranka ez'enjawulo nti alina pisito ezitemagana alina abamukuuma ab'enjawulo abatugumbuza abasooka mu maaso nga bano bavuga booda. Wuliriza emboozi y'olunaku olwaleero mugenda kwewuunya ensi eno ekiritussa ku media choice galiba mazima. Don't kill the messenger, temugezaako okutta
ekirituusa ku media choice galiba mazima. Don't kill the messenger. Ffe tubaddewo okunoonyereza nsonga mu kitundu ekyokubiri. Mu kitundu ekyokusatu tujja kuba tukutuusaako mafiya engeri gye yavugamu ssente n'azijja mu kibuga Kampala nga zikuumibwa militale. Emabega ku pick-up n'agenda n'asasula essente ezitalina we zaalabikira ku akawunti y'abasikawutu yadde. Era ng'essaawa eno kigenda maaso ojja kuba okizula ssaawa 3:45. Tosubwa.